ne mama birungo. Spice. Oli agambye ani? Oyo tayina muzindalo tubifaako ebyo. Anti nze tajogera bintu ng'ebyo. Mbandowooza awulira. Ffe side eno ssebo tuli ttiimu Roger Lubega. Era tuli bulungi lwa ttiimu Roger Lubega. Owulidde? Owulira bubi. Gwe nani? Nze naawe. Nkiriza tugende mu maaso. Bwe kiri. Ttiimu Spice yebakiddwa nnyo wiiki eno. Bwe kiri. Tuli ttiimu Spice. Industry tuli kusai ttiimu Spice. Yazze n'agula n'emijoozi. Jakakadde kalamba. Kabaka birthday run. Nakuza omwezi nga 7 ogwokuna. Kati kikyotugamba. Tetulina buzibu. Kale kakati abakulu baavaayo ne bakola olukungaana. Ebyo bigambo. Semakuŋŋaana nga batandika vita. Era tumanyi wetuviirako wano toka nto tukasuku live tubadde tusaamuteekeko munyumirwe. Naye kati ffe tukompirinze olunaku olw'ejjo Alan Cruz. Naye abakulu abo abana. Bali bana bali bataano. Bali bana. Bali bataano, balinayo DJ waabwe. Owokutaano yaliwa? DJ. Talabika. Njogera kwabo nga kamere batunuddemu eti. Mukama bwakuvaamu n'obagwamu oti. Jo Spice yayogedde nga alina Alan Cruz. Nga yenywera nakutuzi. Wakati migaati emingi. Jiriwa. Ekintu ky'okutuwanga emigaati nga tugenda okukola interview. Oba oyagala bakuwa eki? Naye n'omuntu akuwadde ekyo. Bw'agende owa president bakuwa akatogo. Kaliwa. Lwagende wa babi? Tebakuwa akatogo. Kyagulanyi baatuwa akatogo kalimu omuzigo. Nga kawooma okufa obufi. Nnyo. Si akatogo kawooma nga kabbabi. Bw'agende omuntu nga ayagala ofuna embeera teyeetaaga any reason. Naye ensi generally yo bwekyo bwetambula. Ng'obeera eno naye ng'omuntu akufiirako eyo tomumitingangako personally. Naye nga ye agamba oyo omuwala lwaki kino, oyo omuwala lwaki, oyo Alani lwaki bwekiti, Alani lwaki yakola bwati, Alani okitegeera. Bapika luyimba sente etambula gwe manya tukagawanyiza babuloga sente zitambulira ddala. Nze nina abaaganyi. Waliwo bankubira. Kati Kyamale Junior yankubira ku mmandi. Nanga ngenda ku beach zo bazimpadde. Osasula bannamawulire bameka? Nize? Kubanga kati kirabika buli omu wamusasula kubanga according ku bye nalabye ne bye nawulidde. Kisinziira nti kati ffe normally bwe tuba tulina launch ezo eza endorsements and everything. Baba ne budget. Business yonna oteekamu. Ate nabo bantu balina families. Exactly. Ate kati era omuntu watalira ku munne tolina buyinza kukola ki. Nange ndya kuba faani bange. TV tekusasula. Ensasula. YouTube tekusasula. Ensasula. Lwaki ojje wange nze nesikusasula ngonkoledde. Buli Roger Lubega gwawa ssente. Zirye. Osigale ng'okozesa mutwego. Alan Cruz. Sente lya. Alan yafunye Alan Cruz. Ye n'atandika kukyaza. Lujja naye kyekimu. Yafunye. Walone gwe tubadde ne bamugamba gwe nga tokola ku pano yonna. Kiki kyoliko? Ani Seimo. Seimo naye yafunye. Ali ku payroll. Abaddeeko n'obumanyi. Era agambe bannaye. Accountability. Naye Seimo alekerawo ebyensi. Seimo kawarata Seimo munene. Seimo munene naye ayiga okugaananga ku ssente ezimu. Alan yasasuddwa, Respasta yasasuddwa, Lujja yasasuddwa, Saimo yasasuddwa, bannankamba buulire. Alan, omwana yenna anaakulaakulana. Tayinza kutema bagita batya mirandira gikuza muti. Okitegedde kubanga wootema emirandira gy'omuti kuba tegenda kola ki kumulisa. Bamanyi kyobakoledde. Nakyo kibaawo. Kiri bwekiti Alan, si ku kyembakoledde. Omwana amanyi jjajja nti Spice nga bwe ngambye nti nze brand yange ewa abantu emirimu Alan. Olumu indirectly abamu directly. Njagala oteeke number plate ya Range Rover ku motoka eyo.
fe tugende tagende kyo ekyo I dare you bw'obanga weetenda Roger Lubega omanyi gwe Roger wamanyira ebintu ebyo mugenda mutiisatiisa abantu n'okugabagaba obusente. Some of us are above small petty money that you give to people. You are age kendo obuuze motoka eri number plate yayo yaga kumanya namba hiyo ate fa bamu twagala ateeka number plate ku motoka ezimu zigira bisabubi natalanga mu maaso ebeera mu motoka bubbutu ajagala mugamba kebera mu bubbutu naye ate nzijukira twabadde tugenda ku gundi ene Mengo nga tugenda okulaba ow'ekitiibwa gye baatugambire n'otugambira nti ate bakulonze gwagenda oyimba ku birthday ya Ssaabasajja era gwa bakulembeddemu emmotoka yabaddeko number plate emabega kweri naye maaso siziteekako number plate era emmotoka eri ndala the old car I have bukyanga ejja kuva mu bondi kuva gye yava yonna tebeeranga ku number plate mu maaso naye ebeeramu mu mmotoka era ya maroon amazima ogayimirirangako bwomu ate Alan teweeryanga ntama okitegeera bw'ogamba nti nze ndi kino bakube ku kituufu oba ku kyoyagala oba gwe kyomanyi ekikwongerako. Wakati mu kukola emirimu gino tukola n'emikwano. Yes. Kati mu kukola emikwano wakati ni buvangu omuntu tugambe kali spice mukyamu singa Alan avayo n'agenda ku negative side. Kinaba chemba onsanze kyendi mu kwogera wano kiba kinalabika kitya. So wakati mu byonna nga bigenda maaso maybe the best you can do is keeping quiet. Obuntegeera. Kyokka ate omuntu nga mukwano gwe anko kato alina ekigambo kyayogera mu biseera bya Pastor Bujinga awo yagamba abayayi tebakola ki tava muyaye munno abayayi tava muyaye muki munne naddala mu mbozi mumanyi kati olutalo noluna ebituufu n'ebikyamu byaki byabyo kati otuka time nosanga olutandisa ogenda mu propaganda kati mu kaseera nga mulimu propaganda nga n'ebituufu n'ebikyamu kati for instance nawulidde Ray Superstar enamba y'emmotoka agisoma sinatwala budde kumanya namba oba ntuufu baki let us assume nti enamba agimanyi nga Alan agimanyi kati era nawo bunnanfuusi okusirika nga bagamba emmotoka ya Spice naye terina namba plate naye nga gwe wali ogikoze eki wali ogirabye kandi Spice ajja kugamba naye munaye n'osirika nga naawe okola ki enamba ogimanyi so simanyi nze ekibuuzo kyange